Yes, okay, tugenda masa tenga tutandika butansi Chote Films Production. Nga buli jeche wakimanya bamanya nti be bakabeera mututandika butansi neka episode kafaako kuna Nedaka in Digital Studios Chotera abonno bo ngenda maso nokubanga mba bategeeza nti bye byabayimbi ebyo kwata mikolo mbaga bagenze wala ejembe ne apanga nga tutandika butandisi n'akatundu kafaako kuna oyina VJ mke Musa Uganda tutandika butandisi atenga tugenda maso Abasanyi bafenga Sam Kapul wakwezanga kibera omulalu era nga Tunombes Agnes ajja kwezanga na Kitto tutandika butandisi Danga ni Katala onono ejjajja mpanga mu kafirimu kaffe kano ak'obutundu naye nga Kabuye Kenneth agenda kubanga kwezanga Don Ken sagala weerabire nti ku YouTube channel yaffe Chote Films Production ng'osobola okugenda maaso n'okubanga okisanga Ronald omusiri wakwelezanga Kalanda Tenga Lubega bali ku Dembe ye wakwelezanga Kawompo tutandika ka episode kakuna Kyom Endo Angel azala bukira mbungi naye nga yagenda kwezanga Joanna tenga Sibyala Kenny wakwezanga Doni Seki tutandika butandisi atenga tugenda maso nakavuma Maria agenda kwezanga Suzana tutandika butandisi ejembe lyampanga nga filimu eno baga nti yamunaffe Duncan Katala yagenda maso n'okubanga agitondawo obanga agitandikawo kakati simbi wano si wabi baba kubanga ennaku zino nina ebinjiri byamu nange ng'omuntu naye bijja kugwa okwagala mbulungi n'embuga olaba ntuzza ne ku toyi n'enzikirizo ne toyi bagizimba bulungi omusajja kyekala ina amatoffaali yajiwa n'empanji panji bye bikikalanga steps tugenda maaso kakati otulako wano n'osikakka wewo omuyaya agenda maaso n'okubanga amatiza mwana muwala era amugaa nti kwegamba abayayi batandika okubanga bateekawo obuntuntu bulayini kwegamba mu mbeera yonna yonna gye muba mulimu nayongera okubanga akuzzaamu amaanyi naye nga ye mullo akimanyi tewali kaddako naye gw'aba alina aba alina okugenda maaso n'okubanga amubatiza bulungi nnyo asobole okubanga amuteeka mu layini yennyini entuufu gy'ayagala kakati ye mutaka gwe tulengera yuno era nga yaga asagala okole omuntu alina okukola asagala omenyeke baaba n'olwala kati ani abagenda okunywa ensonga ya mwana muwala tufenna tulina okukola kubanga ate oluusi ate gw'ogumutaliira kati singa ogirawo oba obulwadde ne bukwatamu ani abaana ayamba munne zigwawo kasitamba nga nkulina kakati nze nkubuulira omuyaya amatiza gwe sente oba zigwaffe tebitukwatako ekikulu wooli ensonga ebisigadde saagala ogende mu maaso nakubanga obitunuulira nnyo nga bunsanze awe kakati mwana mwata takitegeera kubanga yes guy amuyina naye ensala gy'asalamu ebikuubo kale mwana muwala naye manyi omweraliikirizaamu ebiseera ebimu kati kumbe abanoonya bwe kikwatako obukwasi bwe nti kigenda kuba kiwedde omanye kiriwo tayize kubanga nkirabye kikutte sayidi eno wetukifunirako obufunizi bwe tutimba mazi era yakizaala esiiridde amazima ga Katonda mugusisaaga basajja bali siriyasi bawera ono bebi omanyi kansooke ngendeko emmanju tokola kya busiru n'oyogera nti wandabyeko gwe muwala gyebale saagala odduke bw'obanga mukwataganiramu nga muyaya na Kalanda twagala otubuulire kubanga waliwo ekisajja ekiyiseewo wano kiri mu jaketi ya bbulaaka kirina akasaati kamyufu bye bannyonnyola mutaka byayambadde kuga ekyambadde jaketi ya bbulaaka ogusaati guli awo mu Katonda mugulu bwe nkikwatako obukwasi olwaliro kaweddemu saagala kuzanyazanya kubanga mukubba yeegulidde erinnya mukubba obubbi kati ye serebu mukubba mu Katonda mugulu leero gugwa leero akutte sayidi awo bwe nkikwatako obukwasi bwe nti maze buli si bubbi buliko ekirala mbwenzi alinayo diguli omusajja simanyi ono kubanga sijjukirako okubanga twakwanako omu naye ate nambeerako obubeezi bwatyo sikitegeera alina otereeza erinnya lye mumagezi alina omumatiza mwana muwala amuteeke ku layini entuufu kwe yeetaaga kakati saagala ogere ekigambo kyonna kubanga bali bo nze ndabye nga bali ku missioni yakubanga batukyawagadde sooka encekinge tebadda ekiraga nti bye badde bamugaba badde tebamuwayira ye nnyini yakimanyi wa miwunyo kakati omanyi bagala bajogera kuno ebigambo mbusisi nze
bantu ati nkwana baka banjogerera nali nga nkyali muto ngawe nkwana baka abasajja bakola ekizibu eki Kyemu. ate nga mama yakikola yambika sikaati kati buli muntu kwekulya nga bagamba tayisa sikaati owulira omuyayi byannyonnyola kati ali mukumatisa mwana muwala bambika sikaati kyekizibu ekyo nti maama yambika sikaati nga nkyali mwana muto kyewava agamba siisa sikaati Unniyo. ssebo byonnyonnyola leero tebigenda kukola Mwana w'essomero. kubanga bagambye okwana abakadde Lano. okwana abavubuka abaana b'amasomero Oyagala. baka abasajja oyagala abalina embuto abaliko obulemu bano yabeera ebyo byakuwaayira buwaayisi Bakubako nga mmanyi mazima ddala. abula gusajja nga nongiye n'okundya mpulira ntamye nkukyaye nkumaze bwekyo mayini n'omuntu alimu amagezi nti oba gusajja kundagaako omulimbyanjisiruusiru oba oyenda ogusajja gwe ye tunuulira bulungi naawe kakase kyenkugamba kati munnaawe oyagala kunsuula wano onsuulira ani sooka owulirize topapa ebigambo by'abantu boogera nnyo saagala obiwulirize nnyo Tukalyeka. kale gusajja gwe twateesa wano bulungi n'embubi nga ne wekabakamu tujja kuba nga tuli akamu oba okitegeera naye gusajja gwe butategeera nga nkudde basajja nga nkula nkuleetera ogusajja obutasiima ovaano ng'ogenda olina eggusa zimalaya nandala ngo bannange sooka ontunuulire leero guggwa leero kisajja gwe nkumaze nkutadde Ogenda kuŋŋamba ki essimu wano bulijjo ngikuba ng'eri bize nga ndowooza olabika olina by'okolerako. Essimu ebeera ku ki? ebeera ku mbaata Ate embaata kale tugambe omuyaya ali kunnyonnyola nze essimu yange ebiseera ebisinga ebeera ku mbata thats why ogisanga eri bize ente ziginunula okitegeera mba sinafuna bufunika sente kagijjayo ebeera mba manerenda omuyaya annyonnyola kusabayo kyansi emu weeti munaye nkukakase bantu batoogera nyeza nnyo bobuyema. gusajja gwe ekyamazima omenya omutima ate oba tewandibaddego owulira sooka okakka n'owulirize munnange waaba onaagenda bigambo by'abantu ng'ate gwandi ku mutima mba sikitegeera butegeezi bigambo by'abantu gwe tubimanyi kirabi abantu abamanyi tebaagaliza munnaye abantu balina effitina enge effibitizi tebatwagaliza omuyaya ali wali kyakola okunnyonnyola mwana muwala yolekedde omugonzi kati simu neevuga paamu eddakiika anti olabye tunula nedda ono naye ayagala simu gituga naye tewayi kyakola Essimu ye totuga simu manyira. ebyo obwedda byeni mu kugamba gusajja gwe toyisa sikaati wadde tebakuwaayira buwaayisi lindako nagambye naawe sooka olindemu nkyaliko meeting ebintu byomwe ali mu meeting toyo saagala oyombe ebintu byombireeta yombe simanya babyannyonnyola bye ebituufu gusajja ngwe Owasebo. ate wano tuli luddawa tuli mu meeting anti era emiitingi gye njogerako gye tuli mu nze naawe ono naye alemeddeko obulemeza n'abawa mputtu oba otegeera ensonga eyo kiba kati nkoze ntya gamumyuse nno gamumyuse Fuusa amasimu. esiba ekikulumba ne naakagijja ku mbaata amasimu gano gola nti bulijjo siri nayo kale we nagijja wammanerenda ensonga lwaki bagikubako nnyo katono tenamu katono kakkanamugumamu kumbe tulengera ono ausgalo akola ew'omugagga Doni Kenny ennaku zino bizinesi zamukyankalanyeeko kati ausgalo akukuta n'omuyaye manenze kyangwe n'okwangwa kubanga ebudde yonna omusajja naye akomawo bosi akomawo kale yange osale ekikubo nga tannawa kubanga alabika kubanga akomawo kazi ki tondekeraani banna kati ate ondekondekeraani kumbe omuwala oli akyaliko ku ssimu omuwala oli akyali ku ssimu onannyonnyola birala ali mu kumatiza bondeka ondekeraani Ndogenda kuŋŋamba. tolina kyogenda kuŋŋamba nakutadde wajjukira nti ate simu abadde agirese emabeka aye kagenze kali kankoze katya bannange kyamazima kiri nti nkagala mullo nasibya palapasi Mbaddeko. obadde okyaliko ku simu embaddeko bana airtime oba mulodinga wa mwezi gwaye tojjaako leero luno kaweddemu kuba kati nnoonya kyenzizaako obuzza sikiraba ayogedde byayogedde byonna kumbe kali ka ausgalo kadde kakyaliko ku ssimu basi bino nja biiriba ye ng'omuyaya kimanyi ebyabwe biba byakunnyonnyola bunnyonnyozi mulo tugenda maaso ate nga ku YouTube channel yaffe osobola okuba nga otufundira ku Kyotera Films Production video muke Musa Uganda ku 0756074746
Era nno ye namba yemu ye ya MK Videography Uganda. Kati nawo ofuna buterevu nnyo naye ng'ate tugenda mu maaso mpola mpola. Kakati mwana muwala yuno tumulengera. Tugende waka ngenda kuwa emmere. Wawula ekiriwo omanyi tugende waka. Kiberu tugende eka. Nja kuwa emmere olondalonda. Olinga eyasimattukako nsase kutegeera butegeesi. Itawo tugende waka. Tubonoona ebintu ebyomugaso bye ebitalina mugaso bye basigaza. Tugenda maaso. Mwana muwala eno gy'akasibira ye wali akazigo ke. Kakati ku mulundi guno azze ne kyaliwe ate nga kwegamba atera okuba nga amuyambayambako ku mirimu egimu naye ng'ate ye mutaka waya tekuli zakyalo. Simanyi ki ekikutuuza mu ttaka ng'aye tutuuse sooka onnonera amazzi nze omwana mumpe. Ngenda mmuwa amata. Sigoyagala muwe. Ekyokulya kyonna kikozeeko dda mumpe ngenda kuba nga mukwasaganya. Kali naye wonaaviira ku luzzi ng'omaliriza then nawe ojjasanga buli kimu kyawedde dda. Ku luzzi nno. Aye nno yanguweyo bwe mba kutumye ku luzzi ogende ku luzzi. N'omwana tugenda mwoleza tulaba nga addugala. Wenna omwana bw'omuddugaliza ayagala kufaanana bufaananyi ggwe tomwoleza. Kale n'omwana yeetaaga okuba nga ayolezebwako ku Kiberu ngoye. Yanguwa nno munnange nti kale tugenda mu maaso. Ate nga tutandika butandisi kano nno ka episode kaffe kaba kakuna era nga sitiro esigala eva mu Kyotera Films Production ssaako ne Duncan Digital Studios Kyotera. Abo nno bafuna ku namba y'essimu 0752000655. Gwe wenna abeera ayagala okukwatira omukolo mbaga oba birthday party. Kale ekikwatagana n'okukwata vidiyo ebyo byonna tubikolako bulungi nnyo ate nga n'ebifaananyi nabyo tubikwata bulungi nnyo. Oyagala kukwatira bifaananyi mu mbeera yonna ebyo tubikwasaganya. Kati naawe omuyimbi ekyo ne kiba kyankizo nti olina oluyimba tusobola okuba nga tulukwatira vidiyo mu print kiwooko eyo yennyini gy'olengera ate ne tusobola okuba nga tutambula bulungi nnyo. Tugenda maaso beeyi yakuteesa namba y'essimu eyo gyenkusomedde otufuna bulungi nnyo. Tugenda maaso. Kakati yuno mutaka tumulengera ava mugga amasokera maaso n'okuba nga amazzi agafuna bulungi nnyo. Oli omuwala mukwano gwe era bakwatagana bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki gwe yeesiga n'amwesigisa n'omwana oli gw'ayagala ennyo omuto okuba nga mumulekera kubanga ye ekyamazima kiri nti bavudde wala. Ebiseera ebisinga abantu bano bagenda maaso n'okuba nga bavaako waya naye si kiiru era mu mbeera yeeyo yennyini aba aliko omuntu gw'agamba nti ono ye kyali wange mu mbeera eyo yennyini gy'abeera alimu. Tugenda maaso. Filimu egenda maaso. Kakati mutaka ono avudde ku luzzi era aleese amazzi. Mu kuva ku luzzi n'aleeta amazzi alabe nga galeese makyafu era tagabaze mu mulamwa. Ennyota ebadde emutta anywedde ga kidiba ze bayita waya. Bwe ziba zakyadde ozizza ate nga yenna gwe ziba zakyaddeko aba alaba nga kyaliko kyekituufu. Tugenda maaso. Ayagala gikumamu nno agikumamu ebidomola bireka wali. Najjukira ako ne kakomawo. Kakati ng'akwata ebidomola agende mu maaso n'okuba nate nga yeeyongerayo mpola mpola. Anafunye wabiwumuziza ate tagikumyemu. Afunye wawumuza ebidomola agikumyemu akomyewo nga nkalu. Kakati ate amazzi
gali ludda wagenda kutumya. Iye nzijukira yakutumya amazzi naye sigalaba. Amazzi. Awo ne zikomawo nasooka n'agikumamu paasi. Bannaye. Mulabi tadde wano. Kino kikweno kyennyini ate bannaye. Namutumye mazzi Mukama nnyambe n'ebidomola babe nga tebabibbye. Amazzi n'agaleeta. Kaakati omuyayi ono tomulengera. Azze eri ow'omugagga kati azze kuba ng'alaba ka housegirl ka housemate. Naye nga gyawunye dda ku ssimu byabadde ayogera bamuwulidde apalapalanya atya. Firimu egenda maaso. Omuyayi atuuse naye agenda biwoza atya kubanga biri byonna byabadde annyonnyola badde bamuwulira. Ngasooka alya kava wano. Jowa. Ebintu olina okubeera mu stand. Naye nga ka housegirl kano omuyayi kamwagala ebya siriyasi. Bambi kamwagala. Batera ofuna riziki. Balina we bakwata layini naye nga mwana muwala munyiivu. Kaakati atuukidde ku nsonga. Sijja kuyita wala kampise mufunze ng'aziika mujjawe njagala kumanya obadde oyogera naani ku ssimu. Olumaze nzitera byebigere bino naye ompita musiru. Lwaki onzannyirako? Batandise omukaza. Simanyi nkwagala byebiki. Bino byennimba limana nga bonjagala kumbe eri oleppuka n'abakazi balala. Nze nga nkuwulidde ng'oyogerera ku ssimu. Nze nkuwulidde bulungi ku ssimu ng'olina ne gwe weegayirira. Kandi wadde ogembadde mmanja wali kati ndimugamba nkwagala kakyaka gwe kyowuli. Oira ennyonnyolerayo omuyaye amugaye nina gwe mbadde mmanja kale nga mugamba wanigize nga bw'owulira wano nga bwe nkikola ne mugamba waye nkwagala kati gw'okiwulidde bubi. Naye nga nyinza okuyungako omukazi yenna. Bamukazi apalapalanya tebigatta. Ebizibu nno bimujjidde. Ate osobola okuba n'abawala bangi kali n'otuuka n'ojamiga olina mulala oyogera linnya ddala. Mutaka ono kyakoze. Ekya Suzani aseka kaswalo. Tupangulukuka. Tovaako waya. Ngeri bosi wange gyali. Kubanga Suzani mukama wange erinnya lye Suzani. Kale ebiseera ebisinga atera okunkambwa era nga atunulanga ate bw'otyo bw'otunudde. Kale kati bw'okigize wali nenzijukiramu naye ng'akambwalanga ggwe. Kwe kwagala okuyita Suzani. Nyenze mbwiranga ebintu byobannaye. Abayaye ozannya nabo. Bw'aba yatandise kuwoza mwana muwala amuzza mu layini. Kale tunatandika ka episode kaffe ak'okutaano akuume abeera MK Musa Uganda. Till then, bye bye. Mbelyampanga jembe mbelyampanga lyafuuke jembe lyampanga lyafuuke jembe lyampanga